Gonza musindika ya sente eri abagalwabo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwabo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwabo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Nzadde mu abaana nina mu mukazi pangisamu ennyo nsomesezaamu abaana nyambala gwani kaka tukafuna kiralo kati piki yeyo oyinamu kamuganda wange tonabona kulayo ninawereka amagezi gekuwa kola upgrade emyaka gyofukite piki mingi ate sidda mu mmotoka nze gyosense mmotoka wulira ngenda kutwala mu Success Motors okulewo akawuto otegeera site ezo ojja kusasula kumpola bwewuze 50% bakuwe mmotoka wembawako sente bampa mmotoka emyaka 17 oli ku pikipiki bwetulaba nti okuze lwakwanja abantu tebakumanyi fe abakumanyi olwokumpya abantu balowooza oli mwana muto so nga ate oli musajjamu walapu tokubya nnyo tubanjule Success Motors abagula n'okutunda emmotoka empya n'enkadde ezikozeeko. Weggulawo account ne Success Motors tekayo emitwalo 5 kyokka utandika okuvuga. Basangibwa Nakowa Jinja Road maaso ga Pepsi Cola Plant e Kampala, Uganda. Ofune ku ssimu 0707-787-650 oba 0788-883. Success Motors, walk it, drive out. Uganda Diaspora Culture and Tourism Event presents East Africa Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 from 1st to 4th July 2023. Registration fee is $250 and vendor table $500 payable at Post Bank Uganda account number 11100370000790 or www.udcate.org and send proof of your registration to presidential@gmail.com. If you come from Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan, and DR Congo, this is your time to explore, learn, share ideas, discover new places, make friends, and have fun. For more information, call +256 7833 77999 or WhatsApp +197 279 91241. The East African Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 is powered by Nile Holdings, Post Bank, and Teddy's Events Deco. Shit, is that a hyena in a bathtub?
welcome to yet another edition of Kasuku Live. Nja kusoka kutegeeza ku bannaffe aba Girl Sports Betting bulijjo obeera ngenda kuteekeramu link mu description ya program eno osobola okuba ng'ogigendako osobola okuba ng'olaba bye bakola n'okusiba emipiira bali nnyo nga wodde Girl Sports Betting basiba mipiira sobeera ng'ogendayo awo ekintu obeere ng'okikwasaganya bukwa ku link ojja kuba ogisangawo awo. Of course the sponsor waffe abalala bangi nga bw'obalaba abaliko beera ng'obeeyunira obulanga owo ekisooka otteekayo bambi mu bulabe kuba kituyambako. Tulina naffe aba Uganda Diaspora Culture and Tourism Event eyafuuka East Africa Diaspora Culture and Tourism Event bagenda kubeera Dallas, Texas. So beera nga obeeyunira okusobola okuba nti ate ogenda tambuza ekintu kyo n'okukyongerayo abantu abaagala otandika obulamu. That's one of the things you need to check out. Bannaffe aba Success Motors batunda motoka. Nina nno diiru y'emmotoka mu maaso awo nja kuba nzibalaga waliwo emmotoka zennina zi Amaroko, zi Benzi, zi Prado, double cabin ngenda kuba ntunda naye omugagga yankwasiza omulimu yanzikirizza okuba nti nsobola okukolera ku kibanja mpola contract n'otwala n'obeera ng'osasula mpola wamu ne bannaffe aba Success Motors of course n'abalala bangi. Olunaku olwaliro ndine omukulu Frank Ntambi akomyewo. Frank Ntambi Wayne Balukeza, the youngest East African professor. Tukwaniriza bupya. Amina sebo. Ku Kasuku Live. Yes sebo. Olunaku olwaliro tetugenda kwogera hip hop. Lwali twali twogera hip hop. Ne waki bamuyita hip hop? Why? Bateka muko engeri gyava eri mu Bronx in New York. To accent akagambo nkala kali hip hop. Bogamba hip hop tekivaayo. Why? Bobera oliroko oba gravity. Hip hop. Gravity yamuyita hip hop. Gravity yamuyita hip hop nze nkuba hip hop. Then Navio she goes hip hop. Hip hop. Nkala hip hop. Nengo olunaku olwaleero omukulu azze kwogera ku MUNO WATCH. Yes sebo. Tulina mu Uganda people who talk and doers. Yes. Kati olunaku olwaleero tulina ba doers. MUNO WATCH. MUNO WATCH kyeki? MUNO WATCH ali eyo ekigambo munno kitegeeza muli bawamu nti oba mukwano gwo. Yes. Then watch kwe kulaba. Yeah. So ebbanga lino tuli mu digital world tukize tugaane. Yes. So basalawo ne bagamba nti watyanga tutaddewo omutimbagano omuntu yena ali eyo naddala bali emitala w'amayanja n'abali wano nga tebalina busobozi genda mu library kubanga balina films we bazisanga kuba YouTube olwa copyright reasons tosobola kuteekayo kintu kitali kikyo era abagezaako kuteekangayo channels ezo film ezo bazisalangako ne channels ne bazigala abamu so nga balina obbeerawo ekintu ekisobola okubanga systematically kirungi bakirowolerezaako nnyo kibeere nga bateekako films eza naddala ez'abavidiyozi ba Uganda abasinga enjogerere n'ezitali njogerere. Tulina bannaffe abali mu nsi z'ebweru abali South Africa abali Canada bandi Japan Dubai America Bungereza n'ensobola okutwaliza wamu nti mu biseera biri nga batukubiranga amasimu wabeere wanfunira firimu za juniors ntere ku gundi bazichippinge bazitwale naye nga process olumu erwawo okiraba. So MUNO WATCH neevaayo neekola system oba omutimbagano kwebeera nga eteekako films ezo omuntu nga toweetawaanya kubanga otumya firimu mu Uganda kubanga ogira library ne bana abali wano tulina abantu abali wano naye nga kizibu n'okukirira downtown okunona firimu kiraba ate downtown nze kati maze banga sikkirirayo nze yasembayo okutwalayo owoli omwami Shafik phone center bana ye muganda wange Shafik phone center nkubuuzizzaako nnyo twali mu covid namukuba oluseke n'enko wanga essimu buli lwegwa n'engitwalayo nooza n'atuuka n'anko buzibu naye Shafik essimu eno yaddamu neegwa ate era gye tukwatisa mpita nayo ddemu ogikole naye kaddiye kati alina kuwampya Shafik alina kumpampya ye Shafik phone center olitoleeta bulango wano nze muna nsanga nnyo abantu Samsung eganye iPhone nagiwummuza nagita nogenda ng'obalagirira noonya Shafik phone center eriwa Kizito Towers eri awo kwe William Street ya wansi Shafik phone center leto obulango Hanifa Towers yes so naye kati abantu idea eno najagadde nnyo be waginnyonnyoddeemu abantu
tebakyagenda mu library tebakyalina budde kati buli kimu bosola MUNO Watch erina app ku Android ne ku iOS then naffe bano bankozesa laptop ogenda bugenzi ku www.munowatch.com noba toyina app otekamu buteswali nga kijja ng'otandika okujjuzaamu nga abantu abagulawo nti oguddewo ba Facebook oba oguddewo Twitter so logins ezo otekamu email ne password nobeera ng'obafuna then wansi abawaddako kuba kusasula bisale emitwalo 3 buli mwezi naye emitwalo egyo 3 gibeerera entono nti already osangako films enkadde ziba uploadinga before gwe kujoininga filimu eziwera n'omutwalo kati ate buli lunaku nabeera nga bakuteerako filimu endala mpya ndowooza olunaku bateerako filimu eziwere 10 buli lunaku ku average okitegeera kitegeeza nti kisinzira eri datawo naye ng'osobola okulaba filimu eziwera ne 10 olunaku ku nusu kati tuba tuzzeeyo nti ku mitwalo 3 oba osipenyako nusu 10 buli lunaku ng'ate olwo 10 olwo tetukyagula na CD ya 12 ku library tobo sevinze kyamaanyi nnyo kati tulina bannaffe bano bandi mu nsi zaabweru nga internet si kyekizibu ekiri awo they can access wifi ate abo bo batwagalidde ddala nnyo abamuwaki batwagadde nnyo filimu zino ze muteekayo za Uganda oba muteekayo z'abazungu ez'abazungu kati ez'abazungu zo tebabakwata copyright anti kiri bwe kiti era njagala nkinnyonnyole wano era zezimu ku ntalo ezirudde mu filimu industry ya Uganda nti bannaffe bagamba because copyright law egamba nti omuntu akakatibwako nanyini kiyiiye yalina okubeera nga kugamba wabeera nga alaba kiri misused kati abazungu waliwo kyebayita fair use filimu oluva mu theatre bwetu baba bagifunyemu dda ssente zaabwe mu cinema kati nga bateekawo fair use nga zigenda ku mitimbagano baba kubeera nga tebaagala gigende ku mitimbagano abantu bazikozesa tebandizitaddeyo naye baziteekayo olw'ensonga ennyingi nga bamuli n'okutunda cultures zaabwe okitegeera so balina ensonga zaabwe nnyingi that's why bo tebafaayo kati ebeeranga fair use vijja n'agenda n'agidownloadinga n'agiyita n'agivuunula n'agizzayo ku mutimbagano abantu ne bagiraba filimu muteekayo enjogerere kati twatandise desitali njogerere nazo waliwo audience eyo endala nga nayo teyagala nnyo njogerere eyagala filimu nga weeri agirabe nga weeri naye zino ezitali njogerere because ibeera ndowooza ekirungo kisinga kubeera wano mu kwogerera kati mulimu jjukira audiences za mirundi ebiri wali abantu abali bano ba uptown bano ba elite nga ye atayagala njogerere kyebali neobeera percentage oba 20 then embeerawo ne bana abalala nga ayagala njogerere wadde asomye naye nga vijja mwanguyiza nabeera nga akola ebibi ebirala wano nga vijje wamujjukiza kino nakino nabeera nga agoberera olugero so okuddamu okunyonnyola kiri nti filimu zeezo bannannyinizo abazikola aba producers balina ebigendererwa bingi nti entirely tekubeera kufunamu ssente asobola okuba nga amaze zifuna azibaze nti zigenda kuddamu kuvaayo walala nagamba naw leka njite abalala bagibeere nga bagikozesa okitegeera kati bano kyabalemu oyiga bano ab'ebina Uganda baganda baffe nti filimu ne batemukwatako yajja gamba filimu etteeka lyazigana okubeera katale naye neerabiramu n'ebintu by'amateeka babitaputa bulala otusoma wano nga kiri bwe kiti n'intaputa ebeera ndala naye wano kuzaayo abaana baabokya filimu bakyaliwo babayiganyiza emirundi egiwera n'egiwera naye nawawo kyali wange Dalton n'avaawo n'agenda e South Africa waliwo Isaac bawa Winnie naye yalinga Winnie oli ali ebweru e Dubai waliyo omulala bamuyita Winnie Tutu bawo baŋŋamba baali mu palamenti awo naye nabo baalinga awo basiga okukolera ssente nnyingi ennyo awo naye nga babayigganya waliwo omuyindi awo yalina n'ebintu bye nga babiwamba Roshan videos yes kati bali enjala yabalumanga nga bajja basumbuwa abaana bakwata emaali yaabwe ne bagitwala tebatute even trial mu court because kiba tekiggwanga etteeka balitapuse naye kati nga babeerawo engeri eyo gye baba frustratinga abajje mu business okitegeera ate nga kyewuunyisa nti abamu abali bajjanga bakwata omala okukwata filimu z'abaana ate nga bakola libraries mu byalo nga bazitonde nga bo bakola library baba bafunye emaali bakutte zigundi zino eziduplicate ezikubisaamu bafunye emaali yennyini nga oli ogenda okuddamu owulira nga ga yakola library eyo kaliisizo naye ng'atunda byebimu naye kati kuliko bavijje bameka kuba kati wano naddala abantu baffe abali ebweru basinga okwagala ne bano bambeeraka weekend kuliko bavijje nga bameka bavijje bonna bali mu Uganda kwebali okutandikira waliwo abagoberera ennyo abagala vijje junior kwali vijje Jjingo kwali vijje Maka kwali vijje ISP kwali vijje Emi kwali vijje Shaukanli
kwali wali kubaita vijje kevo oyayogera no animation obwo kwali waliyo ba vijje abalala vijje Giovanni vijje Musa vijje Chiwa njogere kindekechi bonna kwebali kati kwali ku mutimbagano era bakola nti gwe choosing vijje go oyagala era vijje junior bikinga vijje junior omuyingira muri mu film ze zonna zayogeredde Jjingo kyekimu kati gotuka walinga weroboza oba toyagala junior yango oyagala Jjingo ngogenda mu Jjingo oyagala Jjingo oyagala Emi bot buli omba amukolera katalogu ke yes ogendawo n'olaba ne weroboza ne bakuterawo oyagala filimu nkadde oyagala mpya ne bakutera oyagala general oyagala comedy oyagala sci-fi oyagala action oyagala chi kugamba gwe noweranga buli kimu oweroboza bweroboza user friendly nnyo. Of course, now that brings us to the big question I've always wanted to ask omusajja ono aludde nnyo downtown yeyo ku underground ebitu bino ebisinga ne walaeregere nnyo ku hip hop byali abimanyi bavijje bano ani asinga kati okuddamu kyoyogedde nti ndudde nnyo uptown downtown sagenda yo lwanso obi obachi naye the background yange eri mu bintu bibiri journalism ne performing arts and drama era emakerere gye nafunira degree ya performing arts and drama and film era omukuba lecturer abange ye mwami Philip Luswata omumanyi oyo era yansomeseza ddala y'omukubbo so nalinganga nkyagala even before genda kujoininga nganyagala ebintu bibiri obulamu bwange mawulire na bya film yani nginda film yo nengisoma nenjimala then amawulire nago ndi mukugasoma mukati mpola so obadde obuuza ekibuuzo ky'abavijja abasinga vijje kyasinga saawe eno mu Uganda ekibuuzo n'ekyo ky'obuuzizza si kyangu okuddamu nti ono yasinga wabula njagala tugende omu ku omu tubeere nga buli omu tumwogerako nti amaanyi ge gali wano obunafu bwe buli wano omukululo gwe guli wano bye bino byakoze mu film influence eri bweti abamugoberera bali we bati ebintu ng'ebyo like we can attach some statistics and figures tuleme kukikubawo obukubi nti ono yasinga asiri muntu oyo katutandikire ddala kuba generation ziringanga za mirundi 3 ez'abavijje waliwo abakitandikira ddala mu myaka gya 80s oyo agenda okuyitaayitamu firimu nga zaabonaabona dda mu Africa mu nsi naye olw'abajagujagu nti zajjira mu luzungu ne wabawo abagamba abantu baffe bangi obutategeera bulungi luzungu naye watyanga tutandise okubeera nga tobavuunulira ebibeera byogera wali nga tukivuunula ebiseera ebyo nga recording yali nzibu twalinanga zi tapes ezo nizo zijjukira za VHS ezo naye ng'okurecording okuddamu okukobisaamu kopi endala kyali kizibu tekyalinga kyangu olwe equipment ezalinga entono naye ng'obwetaavu bwe buli era in fact that period era ya film transition gyerimu ne music gyayiseemu nti back then abantu n'okurecordinga ng'oluyimba ng'olumu oyinza olindira emyezi 6 ogenza okurecordinga olina kukola one take oba okoze ensobi gw'amanyi olina kuddawo myezi mirala 6 so ne kino wekyali naye abamu kubatandikira ddala okwogerera firimu abantu be bamanyiko kale waliwo omwami bayita keke omujjukiro oyo yaliwo abasaidiza z'aba Jenkins eyo Entebbe kubayita omujjukira keke tomujjukira kati keke yaliwo nga waliwo ne mukulu Jjingo vijje Jjingo ng'abeera kajjansi Kebbi Boys ayina n'ekibanda kyawo then keke ng'ali kubayita era rivalry yaabwe yabeerawo kebbanga bayinamuko ne ka rivalry of course kaliwo because be baaliwo like abantu baali bawandizeeko eddusu nti tuwulira bano oli watawulira Jjingo awulira keke nenga waliwo ne bavijjeza abalala ne bo tebafuna mukisa nnyo okubeera nga batutumuka so sijja bagendamu nnyo kati bano ababiri keke ne Jjingo ne batuvuga mu decade ya 1990s eyo mpaka mu 2000 muno Jjingo ne keke era Jjingo nga alina amaanyi mangi nnyo nti Jjingo yali asingako okukeka amaanyi yali amusingako amaanyi kuba kati Jjingo ye ati waali bwati nti yatunulira nnyo ono omuntu ono owa wansi ennyo n'abeera nga ali very exciting mu ngeri gyavunula firimu gyagivuga ebyo nateekamuko ebintu ebijjubisa olulimi nakyusakyusa ku maloboozi wabeera nga mukyala nga amwogeza ebiringa ng'ebyo kati keke ye nga talina audience gyakwata endala eyabano nsomyeko kale nja kitwala bwentyo kyono nga wamwa muntu wa wansi ono nga ayimuko ku middle class nabeera nga beetwala we batyo so keke yo mukulu n'aguvaako nadda mu birala businesses endala Jjingo ye n'asigala takyayogera era tuyingira mu 2022 ye kando ye neezikira mu mulimu gw'okwogerera firimu Jjingo ye n'agusigaza omumuli ogwo
Jjingo n'abeerawo naye Jjingo mu kubeerawo era nga tweyawulamuko ku bitundu nga waliwo bavijja abali ababeere bweyogerere waliwo bavijja abali awo gundi abeera ludda wa Kibenda gye yava kireka ng'erina abaayo Kajansi erina abaayo kati waliwo omukululo omulala gw'abavijje b'Ebwayiise kati Ebwayiise eyo bali vijje omulala gwe bali bayita vijje HVQ Roni HVQ Kabaka oyo no mukulu wa junior vijje junior kati vijje HVQ n'abeera nga akutte naye ekintu kye akitandisa akibrandinze vijje HVQ nga wagwa mu firimu yalina eddoboozi Mukama lyeyamuwa nga watula ku firimu wulya ddala eddoboozi eri omuntu aggumidde nga ne mukunnyonnyola muno yatukanga n'ekiseera nga firimu ebeera nga ya bwongo nnyo asobola n'ogipoozinga nasoka nakunnyonnyola oleme kubula nakunnyonnyola yali annyonnyola nnyo firimu era teyakolanga firimu zino zakuyitamu buyisi yakolanga firimu era nga n'engeri gyakyuzinga firimu ze yanjawuleko ku bano bavijja abalala kati oni nakufuna audience eyiye bano era bansomyeko naye sirina budde bulala firimu etali njogerere sigamba abatamanyi Luzungu n'abayagala niwabawo vijje nga amwesize tagenda mulimba vijje abalimba storyline eri bweti nakunnyonnyola kirala gye bali nakati era ng'omukubo legend so HVQ legend amanyolimba story ndala onokulya nogana iki kino era bayinanga n'omuze nga walaba nga bimulabisa nnyo subtitles nga azijjako okitegeera bawo zisigalako wano n'osoma wano n'ogera okola I kicked him yagizamu ng'ayogerawo kirala naye tuveeyo wano ali Luzungu anti nga lusumbuwamuko naye buli muntu alina ati wengeri gy'avugamu ekintu kye nti regardless of oba nti ploti ndala ne byayogera naye nga alina abantu beye abamukkiririzamu ekyo naye kati abo bavijje asooka n'agirabamu ebiseera ebisinga olw'omulimu gwo n'abantu b'oweereza kkiriza obagaana oba abantu b'oweereza kkiriza obaga babeera bagezi terabe tugenda kuwatandiga nti zogenda okubuulira so omuntu nga mugezi olina okubeera ng'osoma biki byayagala biki byatayagala omuntu nga mugezi oba ng'asomye tayagala mulimba kati bavijje bano abalala bayitimuseemukko basoma they studied the game balina baabaliwo nsobi kize bakola balina baabaliwo balimbanga nnyo omuntu firimu ejogere n'abeera ng'agikyaye asobola okufuna etali njogere kati ono n'agamba kanfune movie ng'afuna movies n'atandika n'agistudinga nasooka n'agiraba n'ategeera ekwata ku ki kati mu firimu ezo mulimu ne firimu enzibuzibu mulimu eza sci-fi mulimu firimu nga ya busawo nga mulimu terminology ezimu katugeze za busawo oba za mateeka oli nga alina okukonsultinga kati omuntu gwemanyi gwenyinza okwogerako mu maaso awo ye junior mulimu firimu zakola katugambe ya busawo nasooka n'agiraba bulungi n'ategeera nti ekwata ku kino nimbamu terminology ezimu nga za busawo nakwate simu nakubira personal doctor we kino kitegeeza ki mu context eno kwegamba nabeera nga akiwadde obudde then najja na deliveringa kyobola baye muzibu wa kukwata nsobi okitegeera kati ate mulimu abalala nga ye waji asobola ogigirawo ne bajja muteeramu n'agivuganga bweri that's why bakolamu ensobi nyingi because no man is an island you have to consult here and there kati wetuddayo ko bali ku vijje HVQ Webwayiise kati one n'abeera w'amaanyi nnyo between 2023 paka 2027 paka 2027 yagendera mu USA yagenda mu USA yes yagenda mu USA 2027 awo kati n'abeera nga akuba Ebwayiise yalina ekibanda bali bakiyita baseesa kati ebiseera byedda sijjukira bukyali nammwe wammwe nga muba n'ekibanda wabeerawo bavijja abajja buli vijja nga bamaloketingira obudde tivijje Frank Antambi sawa 8 ez'emisana paka 10 vijja ono sawa bweziti kati ngaliwo special show ngebeerawo kiro kati special show bajiwanga muntu nga yowamaanyi kati chunga bamuwanga night says zebereza kawungezi nga abatwala abantu nga basesejjula bweti naye business zana ezili e Kampala abasajja bogera film bakolanga ne shifts yesebo njitukwasa maize sala bako film mu Uganda paka ndozo bana ne senior 5 oba senior 6 namulabira waka nga tulabira waka film nga mzeba ngitagala film njogerera agamba za batasoma kati nga baleta film nga you know original nga bwebeera ne mujiddamu naye nga ebukotawo waggulu walinga weera ekibanda kati nalabo abazimbawo biki nga balaga omupiira ne gundi kati ndowoozawo senior 5 wentandika okugendangayo tuula olaba omupiira ne firimu kati ndowooza ate embeera mu vaaka nalina kazini wange awo ewa
ekireka olaba wano ekireka ng'otandika okwo Victoria weeri bweti yes waliwo ekibanda ekyaliwo nga kazini wange kiki kali nga tugendayo nga Sunday ekiro balaga bbulu wonna yalinganga bbulu Sunday saa 5 nange nzijukiranga ndi muto myaka 9 saawa ziweranga 3 nnyanga nziruka ewaka twabeerangawo mu Ndeeba era omu ku bavijje zaffe amuta vijje Shawukani era nja mwogerakaawo saawa zituuka saawa nga 3 ng'ogenda okugenda mu katuli bwoti naye nga nazo bazogerera aneda 7 naye omupiira olwaggwanga gino egyabeerangayo ku Sunday nga bateekamu awo nusu 3 naye nga sinaawe mbijja n'emyaka mito olingiza mu katuli nola abeekoona wulira okwoloneka ku myaka 9 ng'obongo bubeera inquisitive naye ng'emigo giyinza ovuga so vijje HVQ naye n'abeera nga yeegasseemu mu mix eyo kati olasangawo Jjingo ya dominatinga dda naye kati alina audience alina audience gyafunye kati ekyali ekyenjawulo ku musajja oyo firimu ze yalondanga okitegeera jjukira ebiseera ebyo ng'olina okugenda waliwo library zayitanga firimu mu kibuga awo ezo gundi ezo ziwedde ezo zitapes ezo ng'ebeera nga library kati ng'ogenda era ndowooza abazadde baganda gye bagendanga ne baselectinga movies ezo kati n'oyo Q neji yagendanga n'alondamu firimu nga zanjawulo ku bavijja abalala kati musajja waffe ye nga yamanyira kimu kungufu kikomando ne horror Jjingo ze zimwanguyira ne comedy taagala nnyo bya kumustressinga kati olwo ne bakola firimu ne bongeramu zifirimu za science fiction ezo twandise okulaba zi series zitandise okujja firimu za detective zitandise okujja nga tomala gagigwira bugwizi nga olina otekinga obudde so nabeera nga ye yayitiraawo vijje HVQ nabeera nga yalekawo omukululo kati mu period ya HVQ awo era twafunira ne vijje maaka saba vijje oyo namuwulirako kati vijje maaka oyo naye yali yatandika dda mu 90s bwatyo naye prominence ye erabika nnyo mu 2000 kweyongerayo bwatyo nga naye ekyenjawulo kyalina ze firimu ziyalondanga kati yenga ebiseera ebisinga firimu ezo ez'ebyafaayo ezo simanyi Nelson Mandela yakoze bijagize bitya simanyi America bikoze nga alina firimu ezo yasomanga nnyo ate ye naye yasoma alina okuba nga osomyeko nga kyogenda okulaba adisito okitegeera oba bw'omala okkira n'okisomako osobola okyogerera wali ng'okirinako idea kati ne vijje maaka naye najja neyo enkuba eyo era nga waliwo omuntu agamba nze njagala za maaka zokka okitegeera nga yamukwatira awo nti afuna firimu nga yabyafaayo n'abeera nga agivuga n'agibeera nga aginnyonnyola vijje maaka n'abeera nga naye waali nakati saawa zino waali naye HVQ ye gwe mbadde gamba ye yawummula HVQ ye yakiwummula n'abeera nga ali ku birala nnyo ali eyo mu US alina businesses endala in fact mu 2021 if I'm not mistaken yatwala Diamond Platinums kati events promoter ow'amaanyi ennyo eyo mu Boston ne mu nsi endala yatwalako ne Sebatana Frigo atutte abayimbi bangi nnyo ne wakomyewo wano e Uganda nakola ebbaala bagita Qsbar and Grill yene eri wano wa Ensambya ng'oyambukaawo y'omusajja era ekkubo lyamukola bubi okubanga bali mu ddikola naye ligende lyatera okuggwa lijja kuggwa era yali alitereezezza bulungi nnyo era we batandika oteekateekawo ebyo nasooka n'addayo KUS abeere nga ate ayiiya obulamu addemu ate akomewo era nze nkimanya ajja kuba kikola bulungi naye we yabeerera bwayise nga vijje ng'ayita bakamiriyoni abategeka babebekulu abategeka Bobi Wine bonna era erinnya wolyogera HVQ bamumanyi bonna abo yali musajja muyiiya nnyo so badde nkuletera vijje maaka nti nakati yakyakuba naye obuzibu obuliwo nti productivity yakendeerera ddala ye muntu asobola okukola firimu emu n'amala emyezi emirala 3 takoze firimu ndala oba yafuuka bize n'okubeera bize alina ne troupe gy'alina badancers biki babeera nnyo ne ku tours bagenze Germany so alina obuvunaanyizibwa obulala naye mu firimu ono tumumisingamuko nti gundi ye kwakolera ntono nnyo alimuko ne ku masantiri alimu Madox omusajja yakyegamba tumalaga mubamirako akolera ku tamuzize talina pressure whatsoever so yo vijje maaka kati nawayitawo generation endala generation eyo eyaleeta vijje junior vijje Emmy vijje ISP vijje Kiwa vijje SMK vijje Giovanni eyo kati Giovanni Emmy Kiwa bali ba studyinga Jjingo ne bamukuba wali
twatuka ekiseera nga otekamu firimu ng'ogisanze wakati nga tomanyi vijje ekyajogedde kwaba basatu eddoboozi lifaanaganira ddala nga kizibu okubeera ng'otegeera ani yaani nti bano baamukoppa ne bamumalayo tebaki bamulekera okitegeera so nabeera nga bajjidde mu Jjingo kati Junior mukulu wa amala okugenda mu 2007 but before kugenda Junior nga amaliza senior ya 6 awe atandika okubeera nga naye akola ekintu kyekimu era ebiseera ebyo nga bakyalina ebibanda ku byalo nga alina gy'akolera ekasubi eyo waliwo ekibanda kyali kyagayi bali bamuyita Paulo Mulo erinya abalaba firimu za Junior balimanyi Paulo Mulo so nga yagenda nga nayogererayo then nabeera nga akikubaakubaawo bwatyo kati ate natandika okubeera nga agenda mu bitundu ebyenjawulo nabeera nga akikuba era ne bwayise gye bamuzaala omuganda we gye yali akolera eyo naye najja nabeera nga awambye kati Junior mu kujja yalina ebintu bibiri engeri yali yakamali talina nnyo obuvunaanyizibwa bw'amaanyi talina famire kati nga kuba movies nga asobola okuba firimu olunaku nakuba firimu nga 6 olunaku in a day week nga asobola ofulumya firimu za 25 a week ne ziflooding akatale ne zibeera nga zigenda kati Chua amala okugenda alekawo void eyo mu class eyo y'abantu abo kati ne bagamba ani agenda okutujjuliriza void eyo in fact Chua agenda okugenda olwo firimu yali etinse nnyo sedi bali bagita Prison Break chunge firimu agitadde wagitadde kati agenda okugenda tebagana tugenda kukola tutya Prison Break yaffe Junior laba wajja n'agikuba n'ajambala Allah akbar nzoza nange awo we namumanyira nakuba Prison Break nakuba 1-3 Hill Kairex Y ezo solo series ezo zi osi nazikuba ku speed ya waggulu ennyo nabeera nga katala ka floodings kati naye mukulu we yali yamuyigiriza kulonda firimu nnungi then naye nabeera ku kya studying ku Mark engeri y'okuvuga mu movie so he was kind of influenced by Mark and his brother Q. So namofingamu ekintu kimu ate nafuuka Tabu Dangerous kati tufuna Junior awo 2007 akubye naye climax ya Junior okubanga ensi emutegedde yonna Uganda yali awo 2010 kubukedde kabushenga awo afuna abo bavijje bonna bataddeko firimu zeezo akuba akazanyo bali bakayita Promise Uganda bakazako Ina Ina Makaspa yo Junior kantu akakazanyo kali kamaanya abaana balaba akazanya ke nange kennyini nga ndi musinia ya 6 naye nga mbeera ku Ina ola Junior yayogerera Ina Ina ya musambira akajjiko nake yayagala Ina nga jukira bukedde kuba Uganda naddala ebitundu ebya Buganda byonna kati abantu nga firimu baba inozira because free access okiraba kati ate oba okende yaja n'ekyenjawulo sebe ebyo byokugerera firimu be babisooka mu TV omukyalo Hajati oyo yabayiga buli omu n'amuleeta Jjingo amuleese Junior amuleese kati Jjingo ng'akubeereza action ku 8 kati Junior ng'akuba akazannyako abakyala bonna ab'obutale nga n'olumu baleka n'emirimu gyabwe ekiro baddeyo balaba akazannyo Ina abaana abato bavubuka baani bonna Ina ate nga bakawadde prime time Ina yatukwatako wano bannange Ina bamuwadde prime time abeera mu matu g'abantu buli lunaku ayo seri ne running ndozo okumala emyaka 2 oba myaka 3 weggwako ne bafuna akalala kati nabeera nga ali eno ku TV mainstream neri ewuwe ng'afulumya movies kati Junior ye nga okwawukanako ne bavijja abalala nga tasosola firimu akwata adventure n'agikuba n'ogamba kikino n'akwata action n'agikuba n'akwata love story n'agikuba n'akwata drama zino family drama ezo n'azikuba n'akwata detective n'agikuba ng'amaanyi gawa love story gawa ne detective gawa na adventure abalala balondanga mu konti action ng'emaanyi ge galina we gali omutwale wala tasobola in fact musajja waffe ye firimu ezo ez'obwongo ye n'agamba kaziveeko naye yekwatira Jet Li Jack Chan Samahanga Swazini Galambo Rembo n'abakwata ye nga mwatambulira kati ono nabeera nga wonna agendawo okitegeera nabeera nga akutte Uganda yonna kati ekyenjawulo kyeyalina mukulu we mu kugenda yali ataddewo system nti tuva mu mulembe gwa tape tugenze ku buli babutanga tabusidde obwasookawo kaliko side A babuyitanga batyo obusidde obwasookawo VCD ojjukira VCD kati VCD ne zibeerawo then tugenda ku DVD okiraba kati muganda mu kugenda yalina edduuka ebwayise
nedduka e Kampala mu city okiraba kati mu ddyo nga abebwayisa abaketaniako bano nvudde Kawempe nvudde ludda waabo nga bagenda bwayisa ku stage kati Kampala bano nvudde ludda wa nga bajjaawo n'abakolamu ekintu kyaba agent nga firimu obeereyo ku kyalo nga gwe agent waayo ngabo ku kyalo banona kuggwe tekibetagisa kujjemu Kampala kati system eyo kyo yagitandika naye yajongerera mu ddala amaanyi n'abeera junior in fact sometime mu 2016 n'abakolera ne party agents funds and agents party banavyo ne bajja ba Bobby ne bajja eyo side z'entebe eyo ne kyali kigeze nnyo okitegeera kati junior n'abeeranga atukutemu atutwaliriza mpola mpola then climax endala ku junior we bamukwatira ojukira story ya Lukodo tibamukutte yadayogerera film simanyi 50 Shades of Grey simanyi bichi nagenda yo mukugenda yawo twamanyira amanyi ga junior nti eggwanga lyonna balinganga bakutte politician ku social media free video junior bana abaana ba ntunda filimu za junior ne bekolamu omulimu bastominze kooti hearing bagistominze bali anirule okitegera bato omuntu waabwe era junior ne bamusesema kuba n'omusango baguvugako nenga tegulina gyekolaki kinakunyonyola ku kya copyright tayina engeri gyakolamu than kino kyobeera olabyeko so junior nabeera nga alina cult gya creatinze mu batunzi ba firimu n'abalabi ba firimu in fact waliwo ne incident yabeerawo ko nti eyo lift ya abakirimu nti bo baali mu firimu zezino ez'ekina Uganda nga bakyuzinga junior bamugamba junior yatulemezaako firimu y'omuzungu eyaffe eganya okutunda so we have to eliminate video junior aveewo ezaffe zikoleki zitambule that is the mentality they had ne beerabira nti twalituse mu mulembe nti firimu yalinga enzungu ng'efuuse ng'enjaga nti gyokoma ogigoba ku bantu bagikonsumminga nnyo ate bakyawe eyiyo so they were fighting a lost battle naye olwo olutalo lw'amaanyi nnyo nti bijja kunyetagisa episode ndala maaso awo kasuku live bonna abaabirimu nkubuulira omu ku omu nalwo olwo kigi yalina mu beebi na Uganda abali bagala firimu enzungu eveewo omu ku omu ne bwino era bagirinde eyo so junior otulaba amaanyi ge nga nekusaidia abantu gyali n'agenda n'okwesimbawo ebwayise kuba kansala n'awangula ku kaadi ya NRM okitegeera nti mukawempe mwonna nga Kampala woogimanyi era kyatuka ekiseera nga NRM terinamu stronghold name it is for opposition junior nagira ku kaadi yaki ya NRM n'awangula akalulu okitegeera so nekiragirawo nti n'abantu bo baali bamwagala ng'omuntu regardless of color kwe yali akoze eki kwe yali ajjidde naye tugendere mukana akalulu akazeko ng'ali independent tayagala nnyo yawula mu bawagizi be ne bakamukuba bibeerawo bambu bakalulu manvuuli kyali kibi nnyo wevu yamuyitamu naye ajja bouncing back yes ajja kudda kati vijja ekyomulala awo vijja emi mbadde bakunnyonnyodde kati nabe essaawa zino bakikuba nti vijja emi nti wetuba tutandisa okubala kati bavijja nga ntandisa obasunsula nja kubala vijja joni essaawa zino olw'ensonga zenkuwadde nti yasinga amaanyi onoobogedde ku social media pages ze Facebook Twitter wani waba alina kyayogedde ensi yona ekitegeera nti junior ne engagement iba y'amaanyi because ali very organized nnyo nti nemba vijje bona yakyalina office e Kampala awo Kampala nga tewapangisika akyali yeri wansi alina wansi edduuka alina ne studios waggulu kulene okitegeera kiba kitegeeza nti ye business yagitegeera nti this is a business kati nekyenjawulo abalanga abasinga bagenda ba vijje junior na influencing brands zaabwe ne zikola sente kati nze nawe wayogera nange wano Frank Antambi singa si vijje junior erinnya lyange tyandibadde somewhere tyandibadde anywhere nenga mu firimu Frank Antambi nampa zi characters n'abalala nanga mpa characters naye mugamba alekeraawo bamasavu bankanyugako buli wala bamasavu ng'agamba kasuku kati vijje junior kimala muleka kikola anfunireko ku kivubuka ekirabika obulungi agambe kikasuko kikyo kati n'omutomala gwe ya making yali Edi Mutwe si Edi Mutwe si ye Mutwe erinnya junior yalitandiko ddi muyita ddi muteka mu firimu yali mukwano gwe naye Mutwe nga omuyita Mutwe biseera biri nga mulwana twatuka ekiseera nga Edi Mutwe ne Nimrod twebuzanya asinga omutwe omunene twalinako debate mu ssomero yani asinga omutwe
omunene ne tugamba tutekawo pira zino bajja babeera nga bakubako tulabe neegwa naye tekyasoboka nze yali azitegeseze empaka z'abasinga omutwe kati Edi Mutwe ebiseera ebyo kumuyita mutwe nga mulwana naye Junior nali muteekako mutwe natukola nali accepting nakati yeeyita Edi Mutwe. In fact nali so sad when nali ndaba interview ya Edi Mutwe ku channel yamubuuza ku linnya lye lyajja litya nali wa vijje mulala nti yali muyita yali muwa. That is hypocrisy. Era Mutwe nze ng'omuntu nze nanyiiga simanyi Junior bayi yakitwala bulungi naye nga he made you he gave you that name okitegeera n'abalala bazenga awo amannya kyekyo nti giga amanyi ge watandika okubeera nga character creating dde kati netuuka mu bifo ebimu ne baŋŋamba Frank Antambi abantu ne bakyuka yoyo okitegeeza nti aba yakuteekako ettaffaali nga gy'oli. So kati gwe mu kulaba okukwo who is the final DJ today? Kati the finest today? The finest of course kati VJ Junior ye number 1. Number 2 ajja beera VJ Jjingo olw'okubeera nti aluddewo ebbanga ogwokyalino VJ Jjingo akuzaala. Jjingo ali asiba lwa 6. Emyaka 6? Naye ajja kunkubira essimu ambuuza oba maama we yabiŋŋambako naye nga si waakati nze nkubulidde omuntu yatandika firimu okuzogera mu 1980s. Okitegeera kati Maka ne Jjingo Maka ne Jjingo bakulumu si baleero nti bali mu 5 kulingiza mu lwa 6. One video bamuta video SM kena alina amalevu bwe gati mulimu n'envi kati abasajja bakulumu era Junior era yomu kubata abali mu bavijje mu baluddemu. So kati Jjingo osobola okumuwa ekyokubiri ekyo nti aluddewo ali ne kintu kino bibamu kwa pioneers baakyo toyinza kumuggyako credit eyo bambi okitegeera kati era akyaliwo nti wadde waliwo ebimulese ng'omuntu olw'emyaka nekyasobodde okukola era abawagizi baabalina. Kati era Jjingo ansijukizaamu eri gundi twali tugamba nti nali nkuzayo mu hip hop neŋŋamba nti gravity osobola mugamba nti suuna beni binyanyanyanya nti alina abantu be yakwata aba wansi kati ne Jjingo oyo Jjingo nga yatandise okukwata ebyalo nti kuba firimu tomusanga ebyalo ebyo ebyewala amalina okukola tuwa ebizinga asobola ogenda kalagala n'amala emyezi 8 kalangala n'akuba obwalo bweyo bwonna ngiboneka mpato omulabyeko nasiba akadeya sente feto zinonye nani nyakubuza ezo video film bazogerera live awo oba bazirecordinga kati Jjingo ye wabakola film live wagirecordingira chobola olumu production emusumbuwa kati Junior ye film jakoze live ate mu studio adamu najikola bulala chobola sound ye nebeera nga yeri intact distortinga kati Jjingo ye asobola ogende talina budde aliyo ku kizinga myezi 7 era olukomawo nga azirina nga azibawa niye audience yamutegeera oba production ebadde embi basimbi bakifaananyi kibe basikiba firimu nkadoba mpya yayina ababa bamutegeera nti Jjingo waffe okitegeera. So oyo ali mu kyakubiri. Mu kyokusatu nja kuteeka mu VJ Maka nze nganze okitegeera engeri gyavugamu firimu ye VJ Maka si yafulumya olumu naye wabeerawo omuntu nti wabafulumiza firimu emu esobola okugattamu ababadde katale zemufulumiza 10 okitegeera kati oyo nsobola omuteeka awo olw'ensonga. Then video okuna nja kuwa HVQ Kabaka nti oyo ayina kye yayongerawo nti bano bavijje betuli mu kulaba VJ Junior baani ayina kye yabayigiriza ekyokuselectinga films ennungi okiraba okukola films ez'ebika ebyenjawulo za adventures ani n'abeera awo niyakwata omumuli. Video okutaano ajja beera Emmy nti Emmy osobola okugatta Junior ne Jjingo nofunamu breed ya Emmy nti Emmy asobola okubeera nga asesa naye nga tavudde ku mulamwa firimu agikunyonyodde bulungi nnyo gitegedde naye mu element eyo eri joki n'agisigaza n'agimaintaininga nti naye era aluddewo ebbanga era y'omu ku bavijjez nti olajja mu library nagamba oba tompadde Junior nga taliiwo nja kumpaamu Emmy wamaka tajja musaba takozi tayinaawo naye oli watasaba Junior ajja saba Emmy ebiseera ebisinga okitegeera unless oli agidde ku Jjingo wa Jjingo tajja kusaba Junior owa Junior tajja kusaba Jjingo kati abo nabo bayinawo ekyabo kye bakreatinga East Coast West Coast. Now Jjingo ne Junior beinako beef babaali babaddeko ne beef sezo tukize tugane nti wadde amazima abantu ambagano gakweka naye tezeebulizaayo naddala nti obaddewo gwe Jjingo okikubye then out of nowhere nebajja a new kid on the block n'atwala audience n'apickinga mu babo na creating an audience endala eyiye bano bakasuku nsomye psychology
sigenda sagala kunimba okitegeera ojja pickinga junior kwa ajja ku driving la bulungi akwelele gundi references na kingo olaba takulimbye kati nafuna abo baloya bani okitegeera kati obeeranga gwe Jjingo kirizo bagana obeerawo kakoldu akabeerawo zima mwakatima kaba kazimba era kabaddewo goge mazima lwakuba junior yesi muntu wa ntalo ndozo sigala mutasobola zirwana naye oba nokuzitya waliwo otolo ogenda muno ogamba naye luno ngenda sina kyengenda dufuna is it worth it no nagamba era waliwo gundi yabeerawo awo friction ye yabeeranga waawo nera nga junior agamba Frank go and handle those ones ko nanza agenda ku TV tewandaba nga nenganga abasajja yenga alira gamba yes that's my boy mwana achikubye you understand ogenda ku Android oba iOS ononye MUNO WATCH nesu kubide ICP ICP kati yena yajja mu mix nera ina abantu be kati ICP oyo wotegerera amanyigi ve Kampala kota lugudo ku lugudo walo lugudo le Fort olo akuba aba Fort abo bano ngenzi bana abembalala aba Kigabo film ya ICP nga yirira bamutegeera kati yakolanga film ateka mu sound effect ya echo yoyo tibaga nabiranga ainengeri gya kikola it was very artistic antamu ne bakyagala okitegeera kati ICP naye wali era yakola nnyo zi omutaka ICP naye era akubanye ebyalo naye ina abantu abamutegeere kabwohe erudda weeyo kati bo bali eyo ne bakolera sente zaabwe ne Kampala wote bakyakolera oddala 10 paka bozi ku MUNO WATCH Kampala junior ya muamba okitegeera kati bano bonna basindika mu byalo ne bagende bayizeeko eyo yoyo mutaka ICP bagamba emboozi tebankadde there is so much we can talk about gwali eyo bakunyonyodde mu ratingire ate kijjo singo tuyamba nti MUNO WATCH kati wali so solo gendayo nola profile ya junior nola profile ya Jjingo botyo zonna weziryawo no salawo who is the best VJ for you mu comment mututeremu wano barankinge nti nze sinzidde Kampala Masanafu VJ Junior nze nsinzidde Nakawa VJ Jjingo nze nsinzidde Kabohe omutaka ICP ekitobere ngo kivuga waliwo mukyala yakutumidde amuyita Juliet Zawedde omumanyi muwulira buwulizi ayina boyfriend sawa zina aliko amuyita Otim Jona balaba kasuku live era ngambi kankujjukize kati Otim Jona yo boyfriend gwalina nasoma naye obbi wange klasi yemu desk yemu yalinga mu City Oilers nga basketballer era yatwala nnyo ebya MVP awo n'abiwangula wamandira ku City Oilers awo kati then olama anagende ebweru mu America nasoma obwa nurse omanyi obwa nurse ambaloza bwa bakazi abasajja bokka baloza bwa bakazi bokka ne katoli yabisoma bili awo agenda nakola ne operations eyo okitegeera mu theater nachi nafuna sente ne nazimba alina nyumba eyo yazimba eyo so bakutumidde nnyo Otim Jona ne Juliet Zawedde make it rain dollars definitely make it rain dollars bali eyo Miami babera ku maato bali sente namba eyo jola beita wao wansi wano you make it rain dollars agenda ita obosoro yite wo mukuru ono Jona ita munzi omukuru ono kitoji tofuke mwawule asimwawule inze ekitoji vup anti munna era oli okonjawula nange nenkukakasa URA enze ndi wa URA imba nokujja ko vat kwendala until next time don't forget to download MUNO WATCH link ndoza njaji baterayo wano mu description josolo kubanga ogendako you register otandika okubeera nga weerabira filimu ezo supporting local content one kuliko ebina Uganda kuliko neza abazungu tekuli bina Uganda tekuli batulina empalana n'embibi naye nali neebuuza ate nali neebuuza waki ate bina Uganda babyogerera nene nzijukira waliwo abatategeera Luganda nga balina obaddiza mu luzungu ekyo ekintu ekyo bayira kiri very funny nti filimu ebeera mu Luganda emi yasinga okukikola naye nagyogerera mu Luganda kale no mutusase ekirala waliwo bannaffe abali Mbarara waliwo ne Fort waliwo bavijja abapya abazze nga ye kyakola ajja mu Kampala n'agula filimu ya VJ Junior Jukira Junior avunula luzungu duza mu Luganda kati oli n'agula n'agiteekamu n'avunula Oluganda lwa Junior n'aluza mu lulimi lw'ewaabwe olutoolo nimbamu nnimi 3 mubonyaabonyezza mu Uganda
omuntu n'abeera nagana wotuuka feel obeera olabye ebintu. I have a strong feeling bw'obaga nti ova wa Uganda mwe mutuule wali mugira munywa ku mata. Ebizibu mwabira abimala tubasonyiye. Yes. Anyway, so get MUNO WATCH, the app ku desktop ogambye www.munowatch.com. Ku Android ogenda ku Google Play no downloadinga MUNO WATCH eri mu bigambo bino MUNO white ne blue era logo boji ne green logo boji naba iPhone namu twabera bidde namu tubakolera app kwerioko. Kati waliwo bano ba smart TV balina mu kasente kaabwe. Kati go smart TV kyo oba toyina browser oba Mozilla Fox oba Google oba obera wina Google ogenda mu bugenzi noteka mu www.munowatch.com oba tobirina okwata simu yeno TV webera nga ya Android okwata simu ngogulawo application ya MUNO WATCH ngo selectinga film bot kati wabera option yo kumiraringa you mirror to the TV no biranga emirarinze kuli then ate no sigala okola bibyo kyekyenjawulo nogenda ku WhatsApp zi Facebook okiraba. Okay, I see. Aba MUNO WATCH njagalayo jampa bwetyo njagalayo bwetyo ya black naye nga nnenemu okusinga kuje mwampe eri endala sebo eri yankwata musiba naye kati tuba tukwa 4XL wili ali 3XL mpa 4XL leta 4 kalo junior yambala ki junior yambala ki ate olo Jenkins ayambala ki Jenkins 19 19XL. Until next time mubere bolonje mwelaba.